Welcome to the show. Basabule banyamo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Mega TV. What are you said da? Leta gundi eri. Leta chi? Leta nana. Baby gwe chuka mu fili 60. Uchuse mama. Kana kaine binase. Ani agamye omujje. Mukuletera. Gwe ngenda kweyagala ne bina lyange. Kale bulijjo weetya. Nga netya chinga nawe bulijjo ntya bina lyange diraga. Njagara. Mwasuze mutya? Mugamba mutya? Namukasa wano. Fred nanga w'ekibiina kya Nuupu. MP2B. Abalonzi batandise okunsaba ssente. Nze sirina. Nina empuuta gye nakulabye kuyisaamu. Kati yo temanyi bulamu bwe tutambuliramu. Mbungaga berasa kumpa kalulu. Nagirabye. Atokampa. Mune erondera oba eyo gundi. Alondera. Bandaga muntu ye. Atubulilo oba alondera kawe. Kampala. Tetugenda kukaka muntu kutuwa. Oba temutulonda mubireke ne bwefuna kalulu nga tikaweza myaka janga bwenfunye obululu. Kiba kiwedde. Era otuba tukwanjwa eyesimbawo ko. Yes nagwa. Kati senga bamukaku betu gadda asikubuge betu gadda. Naye kati intro yange ngenda tandika ojiga. Agenda okwesimbawo agwe. Wabudde. Kiwulira ngenda kugwa. Wakitidde byate. Abaana batandise dde okuba MP. Tima. Ate batandise okunsaba ssente ate sirina ssente. Gwe mubaka ate gwa. Abantu be Bulaya batuwe ku ssente. Honorable tayina ssente. Honorable tayina nsimbi agala kuba bipande. Yes. Moyo kye mumuwadde. Ezebipande. Tubeere nga tutambula. Tutambuze struggle. Omukulu oyo namugobya akantu ako kalinga kibooko y'amasanso. N'atuuza abantu mu kamera n'alyoka abakwata ebintu ng'ebyo. Nabo tebali serious bakateekamu. Ate nno ssebo waliwo weyeetalira wano n'agamba gwerinda. Ng'abalinza kuki? Bakwata. Naye buli ngenda kuyiga omuze buli akwatira wano akantu asooka kundaga channel ye. Andaga views zafuna. Kankulage eyo. Subscriber balina. Ani? Njijjukidde otagimbuulire. Wano kati tuli serious. Kati tugenda mu views. Tugenda mu views. Bannanga akola kufa. So alina views. Alina 3-5. Eno gijjeeyo. Mukama wange. Eno ya 3 mwenya gijjeeyo. Mama 146. We musajja mukozi atakola ebintu bye birungi. Birungi. Chibo updates. Nedda. Kola. Bakuwa space. Bokirizibwa. Kati omulala aleete yiye. Alina ene yabiri mogumu. Akirizibwa akole. Eno yabiri mogumu yali ya story kye. Yali yakufa. Iyo njira bi. Utabulamu kufa. Nina jenda bi wano 21. Manya abantu bakakokanga banoonya afudde. Sorange Women Syrup eddagala erikkakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Akufunamu views. Kati alinde alien skin agenda kufa. Alinga Vicky. Akole, muleka akole. Aya. Kale. Chibo wasimubi. Tutuuse mu kaseera kano nga tugenda batuusaako amawulire. Tutuuse mu katiko twebuuza tunaabawaaki. Abazadde abatu abula tata nkoye waka. Muzadde somulabanga akoye omwana. Mukutte nnyo traffic naye maama. Oba munteekeko emikono. Tukusabire. Abasajja bonna ogoba bagoba. Ate omugire mukyawagana ovuma bavumi. Leka mbuuze goba muze. Wangi? Waya zange kuva buto nga nafu. Nina kyensuubira. Olwo ekijja kitokota kijja. Loading. Kati tuli ku 99. Nkumanyi. Osoka n'otuula n'osirika. Kubalako wayemu. Ojja kuvuma omuntu omwene receipt. Nze nkuterese. Naye nga tulwaza okubeera nti mutambula naffe. Amule tulina mangi nnyo olunaku luno olwaleero. Namukasa wano waali. Yes. Era nga MP2B. Amanisoko basaba. Honorable. Basaba akalu. Bannange nza babuuzako. Kana akaffe. Togenda kusaba abantu kagenda bakamba oba otuwa oba totuwabire.
oba mumpa oba temumpa mubireke we batakuwoofirwa ki nvuga emmotoka nina togenda teeka mwadde n'ekikumi seyateeka mwadde ekikumi n'okwewandiisa bagana ebyobwerere nga mbivaamu oba se ekyo nfuneyo nenfuna omugagga nampa miliyoni bawandiisa miliyoni 215 senyingi bagenda kuzibba ozirya kati omugamba oti natuuse leeri oba mugamba ebisaanizo byange baganye ediguli baagala masters tukwagala mu kalulu nga tukuwa endala awo nga mmala gatala afiya tetukubanja ziri tukuwa ndala basobola kwogerako nabyamukama nansalirako bargaining for what said that ezewandiisa linda wakati natuwandisiza ku mmeka naziryako 5 balasi nekubako enfuufu kuba kati wali sente baziwandiika nti tuteesa nenekubako enfuufu zinezebampa tubagaininge kuba kati naye akimanyi tugenda yita neze ngamba bano betulaba nga tebagenda yitamu batusalireko kuba kati olaba bakyagulanyi babalege entuufu bajolose ennyonyi bagenda yitamu naye kati ffe bannamukasa kati tukole lisiti batalina kuleega kati tutandikire nansa naawe enansa kati tulina zambaali big eye bamukolere kwana big eye mangi anti kupulidinga oyagala 10 ziba ntono maama abagenda mu loogi 12 abagenda mu loogi zawaayo zigenda kukola ki anti mbuzi zezikubisa ballot papers anti mayinza nekyezikola bakuba nyingi bakuba entono kuba bagenda mu loogi abatono bakuba entono n'okumu ne waatabiirako kakati oyo awedde ana zambaali bamuleke kuza waggulu bamuleke yakalekaleko ono aliyo yani wakayima bazisse namukasa zikire ddala oyo ndowooza bamuleke bulesi nebatamuteeka ku baloti ku 10 kibeere ku bitundu 10 okwonoona akakoma kye babakola oba nzije buzinga bantikingako butiki gwe bakusimbe mu mugongo anti namalako nti Kampala balondere anti bajja tukolona nga bakyansimbi eri mugongo anti babakola tugenda funa ebipande butali nga basimba ku kipande basimbye 8 ngo obuli nayo n'abaweza pozi bazanga kati otandise okuba honorable otandise okuba honorable nange nyini akulese ntyamba natu akalulu banabe Kampala bana webanagana moze nasazeewo webanima akalulu ngenda gena nkuba ekyeyo nga Patrick omujuko kangende moze abantu webagana okumpa akalulu manyi omukwano ogwo tugulabira mu bululu mbadde nsaba Patrick omujuko nansuzaako ogenda bomba ngenda wa Patrick omujuka negudi yabonabonera mu kalulu tumwe ebyoya byendiga jukira katongole omutongole yesimba emirundi eji ebbale n'abantu bebbale muli babi omusajja gwamawulizanga ku radio nnyo ndowooza sekandole yalaba ebiri ewa teyabiraba ebibye musajja watu bateyandiyesimbyewo n'ateeka n'ennyumba bulungi Namukasa akalulu kazibu nze we bankuba akalulu ngenda kubomba ate abalonzi bano babi genda mu America waliwo yangamba bwe bakuba akalulu jangu eyuke mubaavu aka namwe abaliyo mulajanire yuko yetagendayo ng'oli myaka nga 8 ngogenze kuwumula ati gavumenti egire gabeza ati gogende bo sebo oba n'ekikadde ekyo ng'olya ku pension ya bukadde bwaki nga kyakolerera muri ku pension ya bukadde bwaki abantu beyokwe bantu batumireko mu gerenja banange abantu be Bungereza setusaaga naawe batuwangayoko bakyatuwa waliwo abatatuwaako gundi yampa sente nenzikulyako kigozi yampaye 10 era wayina zirya kubonabona kwe twabona webalenge tugenda ku boda ekigozi yo my man niyampayo laptop yasobiza laptop sagifuna yagamba zituuka nakati tezituuka ayina warehouse ya laptop teyagala abaganda bagamba webangu botakola ki kati ogenda muwemukire teyampa ayina ne mukwano gwe yajja n'amalo ne bamuferera Kampala bamubakosereme mbuzalinga mu miliyoni 3 kale senga nze kale singa yagira fene tumufera fene twandimubyeko nga miliyoni 10 nedda nazo nyingi miliyoni 8 fene tubba kinene tubba kitono omugagga n'osigaza kinene mbu baali bamutikira emaali nga bamuleetera emaali e Uganda emaali ereeta emaali mbu ne bagibbiraawo
Amali yalete mali. Okay, ngati tunatandika amalukira mangi nnyo naku olwaleero kambajukiza munafe abanana herbal mouthwash. Yes. Bagamba nti gwalina amanya agaguba bwolya eno gakuluma gasanyalala bw'oteekayo ekinnyogoga ne gasanyalala amannyo gakuluma wekwate nana herbal mouthwash ajja kubeera nga akuyambira ddala mungi nnyo akeba kafaanana bwe kati wagala okumanya original ogenda n'okwatako bw'oti ekigambo kiri wano nana herbal mouthwash agenda obeere nga musanga mu drug shops ez'enjawulo wamu ne mu pharmacies ez'enjawulo genda okabuuze bajja kubeera nga bakuweera ddala bulungi nnyo kafaanana bwe kati genda mu pharmacy gwalina amanya agaguba amanya agaluma amanya agasanyalala genda obeere nga onoonya nana ajja kubeera nti akuyambira ddala bulungi nnyo genda saawa eno wenjogerera okwabuuze wagaye mpannana mbeere nga neewonya endwadde z'amannyo mouthwash. Ate nga twongera obajjukiza ne Solange women syrup omukyala yenna ng'otawanyizibwa ng'ogenze mu nsonga zo mu nnaku zaffe ziri emyufu olubuto olukuluma omugongo ogukuluma emmeme ekusiikuuka omugongo ebigere omanyize mbadde nnyo ne obuzibu bwa cramps omugongo nga gunnuma olubuto nga lunnuma so nazudde ekyama kiri mu Solange women syrup nagitesitinzeeko eno guno omwezi gwonna ngukoze maze oyita mu nnaku zange nga sirina buzibu so genda ku pharmacy ekuli okumpi obagambe njagala kali Namukasa kalanga Solange women syrup oba agenda ayagala osuubula mu bungi osobola kubira ku namba yaabwe 0774 49 98 94 kankakudiremu 0774 49 98 94 waliwo yabadde complaining nti ebintu byemulanga mbubikoma Uganda mukwano bw'oba yagala Solange nennana osobola okugenda ku dduuka lyonna abatunda ebyabana Uganda okuva mu mawanga ag'enjawulo oli mu America oli UK ojja kuba okeefunira ate nga bakkirizibwa aba National Drug Authority babeere ku katale. Okay, twandikire ndowooza Mama Fina ne Peng. Peng afaaki ne Mama Fina. Mbu Peng baali beeyagala ne Mama Fina. Nga beeyagala ki? Hii tojjukira luli emabega Peng why? So nedda Mama Fina simanyi. Mama Fina watave ku babloga bano tajja kumalako. Mama Fina agenda ebweru n'asanga Peng. Obuzibu bwa Mama Fina bwalina obwa? Excitement. Excitement. Simanyi oba yaki kuba alina ssente si mwavu nti bano bannamukasa baavu alina ssente naye yeewannyo bano abaana kyovula aba mu disrespectinga buli we weewannyo abantu abatali mu level zo they will disrespect you at the end of that day kati yeewanga Peng kati Peng yesawo mu disrespectinga kuba nze video gye nalaba kuba Mama Fina alabika video n'agaana alabika video Mama Fina yagamba nti yagambye mbu yayamba Peng kati olutalo kwe lwavudde kati Peng ekimufumya Mama Fina kubeera nti yagambye nti yamuyamba yes kati kyekyo kyenkugambe manyi omuntu gw'ogenda oyamba nti bwe naayamba Namukasa ne njogera nti nyambye Namukasa reaction ye egenda beetya kati ye tamanya nti bw'ayambe tayagala mugamba gwe tomanyi Peng alinga lumbuye leeta nkolere mu buggago kuba kati wano saagala nnyo bigambo banayitonyumye olinga biwuggulu kambeerewo ekiwuggulu kyerookinze kati n'agamba atya Mama Fina yaleeta ebyebizibu no mu disrespectinga buli we weewannyo abantu abatali mu klasi yo byebyo byogenda osanga era omusangawo ku TikTok ali ku live ssaawa 8 gwa kiro gundi njagala Tereza bano abayombye Mama Fina yafuuka kansala wa TikTok Mama Fina ojo wegendereze nga oba olaba amawulire oba olaba abantu abanoonya obuyambi abasinga Mama Fina vayo nyambe ati byebyo ate bamala bayamba ne bamumanyiira omutima gwe mulungi yes naye alina omanya limits ze kyovula ba mu disrespecting Peng kye yakoze will keep on disrespecting ate Peng si yasoose yekka alina abantu bayambe ne bamala ne bamumanyiira kati Mama Fina yeetaaga oteekawo limit ne bw'aba ayagala okuyamba tabeera ku front ya kuyamba bagenda mumanyiira mukazi wa kitiibwa naye ogenda wulira nga amuyisaamu amaaso Peng badde amuwemula kino ate biswaza nze obuzibu bwe ndina ku Mama Fina TikTok ezo zabeerako live kugambye abeera wali nange kabaddiŋŋanya abakyawaganye Mama Fina yaddiŋŋanya abakyawaganye ku TikTok kati yesenga wa TikTok nina live gye nalaba nga waliwo omukazi ng'avuma Mama Fina simanya takola lalalala ngamba Mama Fina yeetaaga nnyo TikTok eno anti kuba TikTok ndaba nsi ndala
Mama Fina yagala na fitting ambuli generation which is okay. Naye ogifitizemu otya. Engeri gyali bagenda mu disrespect ngate fe nze binnuma by the way. Ane Penge yasuseewo. Kwa Mama Fina tweddira gwe gumu. Mamba. Yenna mutebi. Bambi. Tuli ba mamba fembi. Bamu disrespecting as ebinyiza Mama Fina atekawo limit beba soko muyita yes ati abantu tetusiima bose abantu basima abantu babi towawulira kamiri we yagamba gonyegere yali kusande yes kati gundi bamuonye gereya kati na musanga Penge baliko bamikwano ne Mama Fina bati kuba nabalanga bakola video namuweka ne bazina bali no mukwano ne gufa kati esawe no Penge ali mufuma Mama Fina Penge yasuseewo yasuseewo yo mukyala wa kitiibwa nnyo mu disrespectinga but Mama Fina bibere ebyokuyiga bw'atayigira mu zino nsobiize agenda mu maaso ng'ayamba abantu bamuvume. Nothing Mama Fina andifudde ku TikTok eno oba naafuna abantu abamukolera ng'olumu wendaba abeera ne kabaata zibane baddeeshi naye sometimes ate bano be baleeta abantu okukola ki okumuvuma nolaba olinga invite omuntu akoze invite n'amuleeta kaba gundi ali wano deeshi ali wano ne bafuma Mama Fina nga yali mu kadolari bwati alengera oshegera omukazi ne bamuvuma ne bamukola bwe bati ono wamuvuma amabina ono wamuvuma amakudde kasita tateeka online mu bulamu bw'ensi eno mozolaba bw'otateeka online people are going to disrespect you bw'oteeka online they will not cross that line. No, I think Mama Fina tayogedde bubi kozi yatavangayo n'avuma Peng oba n'avuma omuti ono oba n'alangira nti nakuwa tavuma naye bali bo bamuvuma kye tuliko kuba simuwulirangako nga Mama Fina ng'awemula naye bali bayamba be bamaliriza nga bamukubye so ayina omumanya ekika ky'abantu kyalina alekerawo okuyamba bwe kiba kisoboka alekeraawo oba obuyambi bwaleme butuusa okimanyi mulimu abantu omanyi hamu abantu bayambye banji naye walirabika hamu nga yasuse n'akwa milioni 10 si yakuwa anti kyekyo gwe yeeyogerera ate ne bwe weeyogerera si yazikwasa muganda we yakuwa ssente yasiini kuba nalabye waliwo that gap togenda tandika kamanyiiro nti simanya webale bw'oba olina ekizibu hamu ng'agambe bamuwe milioni 10 muganda wagenda kuwa ssente ye hamu tagenda kukwata ssente azikuwe ataddewo boundaries nti si buli kimu nti hamu nedda kasita omuntu atateekawo boundaries mu bulamu bwo they're going to disrespect you bagenda kumanyiira oyina ne level k'otuuka kati for example ngoga Namukasa atuse mu level ng'eyo okwemanyiiza abantu si buli omu kutuuka kyova abamu babeera ne bapi kati nzo ndaba buli wamu ndabawo sirina nnyo na at least nawe nerabire ne ngamba kino sigenda kikola kino ngenda kikola kino sigenda kikola naye Mama Fina ali all over buli wamu alinga soda everywhere you go alinga MTN everywhere you go alinga soda nobwo omwavu obusoda abaako ate sikubako ecupa ennya abagole ne best man neze ndaba kino Mama Fina kyakola tewali buzibu. Let her keep on doing it bam disrespecting kuba kati olaba nalabye yagulidde deshe mmotoka kuba nawa nani naye nalabye mu comedy section owa yawa abaserebu bokka akole byayagala because sente zize naye buli walabye deshe mmotoka gye yaguze tegendere mugundi mukoka ina akasipika linga kansawo yange si enkuba yeetonya mu kaseera ina akasipika kine kisipichawa deshe tanja sabira kwa yavuze kiringa kyakasawo kange mmotoka saji tegedde bamugulidde ya Viki ya Lonironi kasota ezekibuye badange yasanyuse era yadaido sanyuka omuntu ngo badde toyina kyekiriga omuntu ngo badde toyina za Mama Fina ebintu byakola neewunyisa ani gwe wali olabye agabe emmotoka kanaawe ani gweyo bakuwampe omanyi ki ono yasabiriza Mama Fina n'akwatibwa ennaku moza abantu bagulira kati kankubulire abantu bagulira abantu bw'ebintu naye Mama Fina yakyasinze anti abaganda bagamba omuto gy'amanyi gwani gomanya yagulirayo nze mbamanyi si batano mpaye mutese oyagala zala wa Mama Fina nze nkulaba tonteeka mu lutalo Mama Fina ajja kundepuwa Nurudini ankubire ndeka moze Mama Fina si yagira gwe wali olabyeyo omugagga agulidde omuntu emmotoka erimu n'ekisipi ekiringa ekyensawo yange n'omwana oyo akayalidde ku ssente mwana ki deshi ndeka moze sente ze yasolooza sirina kye ngenda kwogera ndeka nze nako okunvuma deshi akuvuma nako okunvuma yogera bigambo bye bona amala stories za TikTok nga tukola
Siwe mtukadde yakulu. Ojo nga yanumye eti aze sirina yange. Aze sagala kwogera bigambo bingi nakulabedde oli mu kunsetinga Maama Fina. Anti era wamugedde ko Benga twakamala interview akubire Nurudin yanteka ku conference banetonze ng'omwana omutonze envaako nakoowa. Yogera ky'oteetondere. Anti kyovola bankugambye enkomi awo. Naye nga congratulations Desh kubera nti Maama Fina yakubeereddewo naye tomuvuma kuba ndaba bonna bayambye bamuvumye ne bamukola bwe bati. Tomuvuma oba tuleeta abamuvuma kuba nina live emu gye naliko omukazi bamuvuma ne mpulira essimu mami bamuvumye ali stressed kakati awo baba yakuwadde siima ne wakola ekibi ojjukiramu ekirungi kye yakkolera nti owaye omusajja yakola ki omusajja yampa emuluka kyamagero naye bamulongooseza ki kyabadde bamulongooseza ki nalabye wano omulwadde yakoze post yawonye kyamagero aliwo abamulongooseza naawe bamulongooseza kanaawe kati wakyogamba ti muyaye mbadde ensaaga naawe nvaako nemuzereko yagala kunsetinga busetinga bulwadde bwa munno bwomanyi kikyayitamu gwe bali bakulongoosezaako omanyi nze banongoosa omutwe oza olina mulamu w'omutwe naye baita agenda koma bagamba kyamagero ali China naye nange bali bagamba mbu yagenda kusoma bannange obuzibu ebigambo by'amawulire bisukkamu that aside nalabye nga tunagenda ku fulfiga ne okasuka tukole fulfiga then after tuyongereyo n'omusirikale wa traffic yakutta omwana fulfiga munyewe omusirikale yakutta omwana wa traffic yakutta omwana w'ekyambo maama nga yakyamusebula amanyira buli muntu nze nagenda mu ddwaliro nja kubeera lawudanikiriya nga ngenze gattaka miliyoni era essimu ze nakubira ez'abaminisita ez'abanizaaleeta ssente immediately akomandinga nga bukomandinsi era namanya nti maama we agenda kamiyoni agenda nembuuza maama olina ssente tayina nentandika okunoonyeza maama ssente navaawo nga maama alina miliyoni 10 nemanya nti kati maama naye ali seefu kyo kimu kuya ntwala mu ddwaliro musobola okubajjako interview mbabuuzaamu Kamiri yagenda mu ddwaliro ng'agenza okulaba Kamiri ne bamuzuliya nti Donizera yali yakatuuka yalina abaana baali nabo yali muwanvu bagamba jibbi ne jibbisi munene ne bamuzuliya nga baagala afulume Donizera ayingire kati ate nga ye yakola kyamaanyi nnyo okubeera nti bannange kimala moze bw'ofumba emmere si gwajjula kati katooka tubabuulire omukazi yabeerawo soko osirike bw'empangisa owa catering n'ojja ofumba emmere tekikuwa moral authority lowooza nti emmere gwagiguze naye ng'okujjanjaba omulwadde Donizera mugagga alina ssente kati ono kati mwavu munnange yali ayagala ono yali anoonya yali asaka buyambi kyasaka teyavaayo yamutwala mu Amerika nedda yafuba before nga tanagenda mu Amerika omukazi yali omukyala fuulu teyeewa cepe tatawana nako cepe gamba nti togenda alombe kati fuulu alombera atya kamiliyoni naawe kyekirimu gamba nti ze nombera hamu era okumanya banaye nebaza madamu Fulufika kye yakola kuba akoze statement egamba oyogera linnya wulira akoze statement egamba embu maama yali talina na ku ssente n'amusaggulira ziriwa ziyasagula era yagenda okuvaawo ngunga maama naye mutebenkevu miliyoni 5 zimuli mu nsa azizeeyo ziyasagula yereka naawe kati Donizera atuuse moze tulina omumanya buli omu nedda bagamba Gudi yayimba kati manya saizi yo engatto yambala saizi yo wankoka awojja kati ono bwaba saizi 26 37 yetuuse soko olindeko 26 golowooza nedda bwe tubeera mu lumbe lwaki bawanya abagagga kyasooka okwogera abantu abamu basiru busiru leka tutambulire ku level yemu kati ono yali asagula oli yali aleese buleesi let me ask you soko leke maleyo mozi soko leke maleyo asagula bwe bagamba kankuleetera asagula
akusagulire sente akuyiyize naleese sente aliwo gotwala naleese nsooka ni wa keya kati ono asagula baba balina mulaba dda tonyiiga ono yali tannatuuka ng'asagula ye asagudde era yaleka maama ateredde nti maama ng'ayina ettaano ze ku ndyanga era sente zaali yebale kusagula ebyana ne bimugamba genda vaayo wano vaawo toka viatu Mungu apala. Naye yali agamba Million Island. Ebyana bya Million Island obimanyi. Yali agamba Million Island. Nangamba Namukasa mwema ogenda mulaba kati mwema mumanyi. Kati olaba kyali ku airport. Family yo gimanyi. Olaba kyali ku airport. Bakuba bannamawulire wagundi wasaimuka walaati. Musajja wange bamuyitaani. Bamukoona empi. Lwaji. Oba yali akwata ebyatamugambye kukwata. Balina kugamba byokwata. Banakaba nadda wali nga bamukuba obulina kifaananyi. Balina kuba byokwata. Ndowooza yali akwata obuvuyo obwaliyo. Omanyi waliyo obuvuyo bungi. Eba n'ekifaananyi kiriwa. Ne bamuyisaamu awo. Bakuba oli. Madam Fula aleme kwewa importance abireke. Nze mwagala yabeerawo. Atani atamwagala. Yabeera mbadde nyakolaga gundi gwe baakubira ku kisaawe. Muleke olaba. Bwemba muteesa kyovula ne mu meeting bagamba omugagga yateesa mwavu toteesa omwavu zinda kogenda kima amazze ebyo musanyo ojja bisobola tuleta block bajja kukwasa department ya block essaawa ezo baali tebaagala kati asagula nga baagala alinawo mbadde manyi wa munda nga yanjogerera mwema omumanyi family ogirabye Family say amuyisa obubi. Ekitwala bubi. Family say amuyisa obubi. Ani amuyisa obubi? Bano ba bodyguard. Ate ba bodyguard lasinga baba komya. Ne olaba katinina olaba story katiringa story alien skin. People mulekeraawo okwewa self importance. Kasita wajjako that entitlement. Ojja kubwangala. Omanyi ba bodyguard bakozesezza nnyo abayimbi ba fensobi. Bodyguard be bakubiza alien skin. Ba bodyguard be basoso otawanya abantu. Kusiza ku information je bampadde. Ne bakuba alien skin atayina musango. Mama egali yabadde wala kama security egali ntono egali temala. Egali temala. Ne babanoonya buli eyakubye ku alien skin ogenda mu komera. Ali wanaawe bameka yebe yakakuba ali mu komera. Ne yadumidde agenda mu komera. Bameka yakakuba yali mu komera. Bameka yakakuba bamulopa. Balinde. Katwao kesi. Nedda balinde. Kati njagala omuntu yenna akwata ku mwana weyiganga. Tugenda basi. Ngenda ku. Yes, we to arrest those fools. Abantu abali yeyiganga yenna gwe bakwataze mu nkubire. Ne bakuba omusajja ne bandalabe bambi bamutunga ngali mu bulumi. Osimenti nakabe kati ne bakuba bote babera mu bulumi. Sha, kati bamulope nabo. Kati yesawa buli omajja kunoza ku ddagala lye. Tebagenda kuba. Bw'otunda eddagala lye kinnansi nawe twagala olimireko. Kati kyabadde kimukubye nya. Gwokuba okuba kutta. Gwe bakuba kuta ku family. Gwe bakuba abana b'abantu. Gwe bakuba kukuta. Gwe bakuba abana b'abantu boogera ki. Gwe bakubye kukuta. Oli gwe bajjamu amanyo, oli gwe bajjamu amanyo bamukola bati. Waliwo yes, smart promoter, ba DJ bamujjamu amanyo wa Climax. Bamusasula. Bayina gwe bajjamu. Kati wano ke bamukubye kanene akatono nga n'enkovu jabula nga taddewo ekisula. Esolo kibuze enkovu. Muwadde n'eddagala sorry yanditobye n'enkovu ye. Oto tukovu otutono bwe tutyo. Nebambi yabadde nne. Oto tubo otutono bwe tutyo tulinga otwembalabe. Tokolera kufujjo. Oto tubwa. Yabadde ddene. Kuba nalabye nga bamuyisa. Kati singa bamutemye butemi jambia. Oto tubwa natu. Leka naawe. Tatugamba nga bintu bya kisiru fe tuli ndi mu campaign zange za Kampala Woman Kampala emu. Tugenda yitamu. Wadde sigenda yitamu. Ne kambuuze. Leka naawe. Oyagala nnyo obuvuyo buno bugende maaso. Kati kambuuze bebaze bakubanga ani yali abawondedde ndabe poliisi yenna eyeesimba mu mwana weyiganga nti emukwata bagenda tubulira ene Kampala zo report ze tutaddeyo ku poliisi nga tebamukwatanga mutuleke namwe bameka atali omu n'abasawo b'ensamba tebabakuba tekyali evidence totunyumiza bya kisiru totunyumiza ate lwakuba beyiganga mwakoze obi mwandi mugudde mbulago ne bazza mufu tongamba kyana ekyo tugende ku kirala bandi kigudde mbulago ne bamutanga yenna aganga yiddeeri musajja wattu kuki
nalabye n'abasawo beetumiikiriza bamuteekako kanula omuteekako yaki ajja kutereera bawiweko omunnyo nevvu tolabangako nti omunnyo nevvu biwonya tobaako kyongamba ku mwana oyo yantama nawulidde bubi tugende ku kirala mmoze tugende ku kirala genda ku kirala nga kwetonda kubigambo nze Namukasa abasawo b'ensambya be bakuba baki abantu bangi abafunidde ebisago mu mikono gyabwe baali bafunyeko justice totugamba nga bintu bya kidaawa omukyala yabagamba bagamba antifulu batubulire n'enfa ya Jola bintu bingi bibuuzo bingi ansa ntono kati bangambye mudogo tanalabika bambi temutulekako pressure singa bakakubiddeko nako oli mwana muto oba babukuba bonna ne babukubirako bo bulijjo bakuba abantu bambi ne bamutunga ng'ekiwundu bannange mafia oli mafia boss bakuba abantu mu nkuuka ani yabawonde ne bakuba abantu abo abantu tebaliiko baabwe tebaliiko baabwe ndi mukwogera bwogezi ndi mukwogerera bali nze abafamire yange ngegera mu nkuuka sirinzo bazaalukuka kukino ovunaana nga muganda wagamba ngenda mu nkuuka kolayo bannange niizo kikuba kirabika bulungi munnange ngagenda mu nkuuka kolayo enkuuka y'abataasoma nedda nkuuka y'aba mu kyalo temutawanya abantu abantu abataasoma be bagenda mu nkuuka ate ovumira kintu kya Ssaabasajja ssebo mpozi kya Ssaabasajja nedda kijjeewo kintu kya Ssaabasajja otandika vumirira ekintu ekyo naye ndo nga nakutemedde enkuuka terimu na Ssaabasajja wallahi nze babinyumiza bagitegeka bali ne babawako percentage era nti era batagitegese bali tibafuna percentage kati tokuba nnyo kubanga owumbire kale ekyo tukivuddeko naye nga bakuba abantu mu nkuuka bannakyalo bagenda batenda oba bano bannakyalo basenga abali mu boarding bannakyalo bakubira mu nkuuka be bamuteeza eri bali bava Iganga nkuuka ng'ensonga abantu b'Iganga bamukubye bukubire uliganism eryawe Iganga tugenda ku arrestinga bulungi naye mpoza ekikazi kino kirina magezi nakiwudde kigamba Bobi Wine yakubiza aliye neba ne Bobi Wine ayina ennaku mu nsi muno yamukubiza ati anti labayo odalizi bali abadde bamukubi anti labayo yayogedde ku linnya lye yalyogereddewa anti oli yayogedde ali kyagambye eki yamuzala yemu kumbe eri waliyo eggaali era waliyo kati kankubulye kiri kiti eyo Iganga omanyi Bobi Wine erinnya bali bamuwa lya Ngobi ndopi kati ng'oli mu kumanyira Ngobi mukasoga beene omusaadde babadde balina omukuba naye ekintu ekyo bakola naye abantu b'ejjinja Iganga thank you very much, you're welcome. We go to another story. So that aside nga tukyagenda mu maaso traffic officer yagezezza okubeera nti akabasanya Maama yamukabasanyiriza ku okusinziira ku statement eziri wano zigamba nti Sergeant Richard Kasule attached to the Central Police Station CPS in Kampala and residing in Kireka Kila Municipality appeared before the Buganda Road Chief Magistrate court on Monday. Chief Magistrate Ronald Kaizi formally charged him with attempted rape. Teyakutte. Attempted rape. Yagezezzaako. Sima tumayi luzungu. Nenze bankuteekayo. Attempted. Nga bagamba attempted murder. Nze ne kusanga wali ne zuli banzi. Batandise okwambula. Abakutte. Kati gino emyaka egyayo bakyagikwata. Kati ono w'ekyambogo. Ayiri myaka eme. Tubiveeko buvi. Tubiveeko buvi. Basaba banga badde baagala mu kabaasanya. Kanve mu lwali lwange. Mama. Gwe. Ulira film. It was revealed that the student was Lero labiseeko wano oyo tegusuula yamutwala. Yamutwalira ddala twamukulekera. Oyo akwata tegusuula. Twamumulekera tetukyayira. Twamukuwa. Ate batumunoonya talabika. Twamunoonya nga talabika ne tumuta. Kati engeri ate kyane yaffe gyetali yakusabira. Ne bwe tutula ne twogera ebitali mu magezi bawulira.
omusaala gujja mbudde ne tumuleka abama mu mugaano tuwa ne tumuleka naye muleke ate gye tugenda okukola ngenda leeta agenda omwesiba bwe tugenda okujjangako omuntu yekka gaba tegusuulwa mbu Namukasa agenda muteekaka anti tubadde tupima wano agenda muteekako ow'amaanyi ne tukavule wali tulina abapolitics wano eno be tuli mu gwe muwaani ati nno tulinza okukukolera opponent we tuli wano eno tusunsula betugenda kukolera campaign agenda kwesimbawa kati twakakwata ebifo 3 wabiwadde ba MP baffe ayimma kati oyiwamika owenansana ate muganda wange tegusula kyetugenda omukola agenda kwesimba wani ayagala bwa meeya Wakayima nkunyingi Wakayima musoke kati Wakayima badde gamba waliwo tugenda kati awo kukubira muganda wange bless you Mukasa yes gwaga bakadi nekyo nokimumisa olaba tegusula bwaba convincing and kadi yagwa njagala jangu wano obyogerere wano gambe tugulewo olutalo kutegusuulwa tegusuula otadda tuwa kantu tugenda kugulako tugenda mugulako olutalo aye tukuwaayirize tumuwaayirize kati ono wa traffic bagambye tutandike kwogera zamba ono wa traffic yakutoma soko maleyo tugamba zamba zambale Mukasa zambale nedda bwe ngamba zamba bwe ngogaba zambale kale zambale Mukasa kati ngamba Mukasa kati gwe tugenda olonda simuwulira kaneka ke muwulire mwanyina yali ampaddeyo kaki tewali ne tegusula yali atwende tegusula akira atuwa konti ekala atuwa konti naye tegusula tuwa akantu base ekyo tugenda kwogerera ebigambo tegusula atuwa akantu anti ebyo byeyefuula bize tebigenda kola oli mu office fe tayagala tulye mulabe nakuzina abeera nono kwe baagu musajjawo Alani ya musaininga kati chano ya Alani Kuluza ani agiraba ba TikTok kati ayagala ba TikTok ayagala bagenda kuteeka musajja atenga fe tulina ku ground ye nasana ne muganda wange jali ku Yesu amala tumuvudde kuwagira gwe nete gusuulo tumusalira magezi yetereze tegusuulwa ne gundi kazibwe kapu ngenda mugamba bo tatuwa interview ngenda kusalako ebigambo kazibwe kapu yanyumidde omusomesa yakuba omwana webo n'alinnya n'agamba omwana dda mu mmotoka tugende omusomesa yamusala 3 embooko ku mutwe bamumuggyako bujja benze saa musomesa akuba mwana wange akakabanyiro kayitirivu nange saagala awuza maama we yakunkwasa tata yakunkwasa n'olwokuba kuba omwana wange ngaakuba akabwa nze naye saagala musomesa akuba mwana naye bannange ze nenzaala omwana wange omwana neŋŋamba nti tica yamukubi bannange tica oba ogenda kundaba kirobadoba kiki ekyo alla ate Kyagulanyi ava ku airport nomanya waayise ogenda omwekanga ali maka ayogera n'abantu kati bwe baba bagenda okundaba era nze kino bagamba ndi mukwetegekera kuzaala mu myaka emaaso eyo ejijja mukama nampe omusajja ye wamufunye onyewe tata wange mukutte traffic nyabula binuma sawa bina ngogo kyo twali wano ngebigambo byogirabira gapi ewa tegusulu omukoze sensobi yoyo tutuuka ssebo nga yasimbisiza abantu nga 8 ateeka wali abantu 8 agenda otuwanga yakooye omubuuza awuuna buwuunyi oyagala kulimba omanyi twatandika omukola ssebo ne batandika nga bamunoonyanoonya bamunoona kati Alani atalina views akola naye ki Alani atalina views akola naye kuki bwana ateekamu mukoddomi we omuntu atali ku ground moze tugenda kukolera opponent wa Tegusuulu musajja wange mwagala kyetugenda okukola Raini kyetugenda okukola Tegusuulu naye oyo Raini kamala okubira ku honorable
akasimu kanga akatono kaliwo wenako minutes waki bati yaga kubira owerubaga tugendo londa ego tugendo londa tumulinde tujja mu malogira olaba kye tugendo kola rain kye tugendo kola tigusu ne rain mugumu anti aguma fenga tumuta yali atulumiza nenja kandi twafuna basajja bali tugulira mmere kwa Afrika wabule njala nga fenda kamungulu size yali munko abana be yali nabo abana babeera nabo bali bayala abo buli kasera baba basiba mbali akasori mbali akasori oba bali kimu naye kubulire rain agenda kutulabanga twefu rain olaba ebyo byataka basajja abantu bawayentu Fata twagala kinene. Tusubira nti tugenda bakolera nga temutusasudde. Fata twagala kinene. Jukira bagenda. Ate kye tugenda okola. Njagala essaawa kati ngenda tugenda tukojjako entitlement abantu gye batulina. Ne Namukasa wange. Sikyaliwo. Sikyaliwo. Sirina mukwano yenna. Nze mukwano gwange sente. Tutandika okukola ekyo moze. Bagenda tumanyira mu kalulu. Owange. Nga nange nina yakamotoka nga kalinga. Labo omusajja wagenda tuwa akasente akawera. Ono gwe tugenda okubira campaign. Twabadde twesiba ku rain. Amasati agenda gako. Zampe n'ekyo okumuto. Yes. Njagala ne wakati muteeke mu ddiro lyaffe. Alozi yasimukasa. Zeraza kumfira kwa under party gwe nakufunira nnika. Byonna tujja bikola. Ne bwe kaba katambala ka ku mutwe. Zendaba n'obuzindalo buno bwetaaga. Tuteekeko alozi yasimukasa. Ye waffe. Yategedde ebituluma. Megatron watu gikyuse tugituuma alozi yas. Alozi Megatron Media alongside Alozias. Watatu wa sente ati nga tumufu. Ati naye nga tumwefuulira. Naye sente yo kati ogirabako. Olaba oluguudo lwa sente ze. Anti yalagirawo mbwa isuubi. Ne raini. Ne wamutambula mukuba tabugula. Raini. Wamulaba omukulu kye yakola. Nze siri ku side. Mumaze okukola. Engeri gyazibala. Mukweko ka juice. Ogenda olaba ka juice kazitoye. Naye rain mumaliriza yali ayagala tugulira ya fruit. Naye alimba. Soda fruit. Ate wali wali akusijja basaaga. Bagiyita sijja basaaga. Si byangu. Alya byabwerere. Naga bakuwaye. Obubaka n'okuba oluseke. Bakuwaye eya mirinda ya 10 Nagisasula. Rain wetereza. Twejjeko abantu bagenda okufiringa that sense of entitlement. Namukasa wange. Wano wetugenda mu kalulu. Omuntu atatuwadde sente. Tebigenda kola. Tebigenda kola. Tugenda tuwanga tukuvuma. Yes. Ebyo musu. Kati akalulu ke tugenda mu akabindabinda. Ne bwona agamba Namukasa owange kuki bwalise wange. Eno protest vote ndala munnyo. Kati naffe ate n'ababa wagira. Ate kakati nze ndi mu Lubaga. Rain amanye talina kalulu kange. Nange ndi mu Lubaga. Wazze? Ngenda kukyusa lwa Lozias. Tulina Mulonda, MP waffe Omulonda. Tukisuziza. Singo biseera. Slim Slender. No baby. Yes baby. Yes baby. Ate akoze. Abantu be Lubaga bonna bagamba basensebuse olwa Lozias. Mukasa. Bonna ebanaatu tujja kigatta tutya. Nga tubeefuulira. Nedda omanyi kyokola. Wiiki ene ya Lozias. Nga tuvuma. Edda kuwaana. Eddako nga muwaanamu ne kuwa. Labayo. Tetuvuma tuba waana bonna. Awo waana bonna. Ffe twajja Kampala kukola. Mu kibuga basiba nsimbi, mu kyalo beekuba. Naye akalulu kano kakaamu. Naye twewale nnyo okulya sente za gundi nga zifaanagana. Nti bwe tuba tulidde eza Lubaga South tulya za Mubakowu. Tujja kukontana nti bajja gamba tetuli beesimbu. Tukontana ng'oyagala obwesimbu ogenda kufuna muki. Kati obuzibu bwe oli agenda akuwa akakadde. Oli ajje ne $3 million. Kati ono tugamba nedda $1 million gwe mutwala. Anti ngamba wakakadde ayinza osooka. Anti nga twefuulira wa sente entono gye tugenda okukola. Kati tumukolako akaseera. Anti tumwefuulira ne tusigaza omu. Bonna tubalyeeko kirabika bubi. Tetuleka sente wantu. Nedda. Ekintu eno mukama. Sigenda kulya sente za mirundi ebiri saagala bbamu. Nze nja zireeta. Leka naawe kati sijja kuzirya. Abaka bano abeesimbyewo kati for example Nansana ani ayinza otuwa ku sente. Tatuba sente tetugenda mukolera campaign. Simple. Kati ffe tuli ku ground tugenda ngagamba abantu ebituufu. Tugenda kufuna ekizindaalo tumala okukola. Bwe tumala okukola tuyitemu. Ate nnoonya ze tugenda okukanoonya. Kati Rain waatatuwa. Ono Mukasa tetumwogera nako. Twogera bibi bya Rain. Kagenda kumalako omunakati wa Katemba. Mwagala kuzannyira mizannyo. Oba mwagala abateeseza. Ffe tetwogera kwoli. Tuvuuza muvuuze. Mumanyi gy'asula. Ennyumba ye eriwa wano. N'abaana be babagoba ku masomero. Basoma. Tumuwayirize buli kimu tukyogere. Kati Alozias ne tuzze
tujja nakola nga tuleeta ekimotoka ky'amazzi kigaba ate ono ye wammwe wabagenda gaba sente yaffe tugaba watuwaaka kati tubawako gundi 3 simanji okola 2 naffe tuludde nnyo mbwavu nga twali emisito ala tubasokola timbadde mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megaton Media mboze tujjako kagundi ako ka entitlement nalabe kagenda tukula bubi nina ekintu kye nayogedde omuntu nangamba gwo wange ke entitlement bakafiringa nti tuli baabwe tukabajjeko wagambye ani era mutugenda gambe nanzirako nga ngamba ebyekisiru mbu gwo wange akuyambye atambula wakyokka n'ekinsesa wa Masaka nze ndi wa Bugerere nateta oli ali Masaka eri mu Nseenene nze ndi Sezibwa ndi wa Sezibwa namugjeeko nga ngamba ebyekisiru gwo wange olina nkubeererawo ku kigo wansomesa omanyi we natoba ne fees omanyi we natoba n'emisito gyagonja n'ennyama siya bannange sisengaawo senga wange ngamba sisengaawo gugamba ebigambo ebyo family yange ngamba bano bantu ba bulijjo betusanze mbugo wange kikome mweraba kiyakoze tekyabadde kirungi